Kwaniriza kwa lipota embera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embera y'obudde nga mwanjuzi nze Juliet Nanteza. Akasana ko kakyagendera ddala maaso okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ddala ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono nga muno nno mwetabiseemu n'olufu okuggyako ebitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo ebimu nga bifunyeyo okwatirira kw'ebire nga kino nno kivudde ku mpewo enkalu ezifuwa okuva ku ddungu lya Buwarabu saako ne Sahara okujja ku ggwanga lyaffe. Mu biseera eby'okumakya ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana tukasuubira okwemamula ate olw'eggulo ebitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo tusuubira okufunayo olufuuyirize nga ddyo ebbugumu mu bukiikakkono tuyisuubira okutuuka ku degrees 33. Kampala saako n'Emirano ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 29. Olwoyo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tukyako ku bibuga ebimu ku Semazinga Africa tulabanga mu Algiers, Lagos awamu ne mu Antananarivo tusuubirayo olwandagirize olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka yo nga mu Luanda tusuubira okufunayo ekiddedde nga n'ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 29. Bwe tukyako ku bibuga ebimu emitala w'amayanja ddala ebibuga ebyo eby'omu Bulaaya ebbugumu likyali wansi ddala ate yo mu New Delhi saako ne mu Dubai ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25 ne 24. Bye tusobodde okufunirayo suubira ogendako mu bitundu ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo beera bulungi.